ku nsonga eyo yennyini papa Misa Kisemakula banange tumwebaze his maturity banange papa Misa Kisemakula yonna gy'oli taata webale kuba na mutima muzadde gwa ggwanga gw'abayimbi banno banange oyo omusajja simanyi yetagana kumuwa bimuli kisinga okuswaza nga papa we yavayo n'agamba abaana bino byange na mukyala wange si byammwe Kafeero yakyogera emyaka emabega myaka mingi emabega nnyo n'akuba n'oluyimba saayaki bavayo batwasamire engazi mpa abaana okitegeera banaye muve ku mukazi ate mukazi watusi yawomerwa kabiya wenywere byawo Kafeero yawumula ate tolina musango kale Diana tubaliriza nnyo ku life experience olunaku olwaleero njagala okubabuuzaako ab'emikwano. It has been so long nga sirina ttiimu yange ezizaamu amaanyi n'okuba nga ate eŋŋamba nti ekibuga tukisobola mu buli mbeera yonna anti omukanada yakomawo shogikole tumanyira nnyo abantu shogikole naye ate akoze kino ekyokuteeka akaseke mu soda naye nga essaawa yonna tubatuusaako ekipya okuva ew'omumbejja ssebo Diana Kanakulya alina ekipya kyafumba essaawa yonna naye nga njagala mubeere nga mwetegese tetwagala bampala enywera miguwa simanya maama twagala ojje ng'onywedde twagala tukola bintu bitutwala mu maaso antuba nnyonnyole mbadde nina kyenfumba kyentegeka wadde director wange Katangube naye yansonyiye yajjukidde gye twava nasobanga ensonga eno agiteereza mayidadisaana jjukira nti olunaku olwaleero tusinzidde wano ku Silverback okuba nga tutuusaako amawulire n'okuttanya ku nsonga ezibaddewo mu tambula mu ggwanga nga sinnagenda wala ndina ab'emikwano omwami ayambadde buluka atubuuzeeko ate ne muwala wange omumbejja n'ava bulijjo naye mumbejja naye nga neesimye azaalibwa oli mumbejja naye ng'ate ssebo nze maama abalabi baffe omukopi tulinawo Monica abalabi baffe aba life experience Uganda mwewale kusubscribinga tulaba nga kati mwina we mututeeka munyumirwa bye tukola mweyongere okusubscribinga naffe tufumba tuli beeteefuteefu obbaweereza so muganda wange Ashana babuuza ku bantu wadde ongambye oyagala obakoolobezeemu ku kaloboozi ko bawulire booyi konjakayimba obudde bwe wali kale naye nga banaye tubalamusizaako nnyo abantu abatulaba abatulabira mu bitundu ebyenjawulo abatulabira e Uganda abatulabira abroad abali mu diaspora Prince gy'atera okuba nga abakwasaganye gyagirina bannange bwesemye n'okubeera n'emikwano gyonna egiri diaspora abanakuba wano wabakoowa balina Amerika bani bentegeera abo so amanya n'eddoboozi nze Asha n'ava Namatovu. Okay. Sigenda kwerabira nti omukulu Josh MC ali wali mu kibuga ekya Massachusetts tasobodde kubanga waali naye ng'essaawa yonna agenda kubeera mu ggwanga ng'akomyewo asobole okubanga ensonga eno agikola perfume gye namutume namugambye agindeetere agijja Massachusetts baŋŋambe $2 kati no baŋŋambyeko bamusinzitooke okimanyi bwe ffeno $2 tuwuliranga ofa tuli mu mitwalo kumpi 7 something naye namubuuziza kale omwana agale ka $2 banaye ogwa mu bintu obeera alabira buli kimu kiringa bw'okiraba obulamu buli soft naye nga Diana tetunagenda wala pulezidenti w'eggwanga ali Kololo aliko olunaku olwaleero era agenda kuba ng'ayogerako naffe ensonga z'Ebola zikandaze wansi ne waggulu awamu ne parliament agenda kwogerako naye omulundi gw'ogusooka naye nga bannayuganda nga tetunagenda wala nnyo nyongera okubajjukiza munaabe mu ngalo Ebola gyali Ebola is real ate nekirala kyonna muze ekyanaaba asazeewo tugoberere amateeka n'ebiragiro olw'obulungi lw'eggwanga lyaffe lino lye tulimu sibariiseewo nja okubajjukiza nti Ranks Auto naye atuteekamu akasente
atunda amamotoka agakabi liwa ku Jambo Bond e Nakawa nenga wiki eno obulumi bwantuuseeko we nabadde ate butya era nze bwonsanga nnyo akabiya kange ndeka nze kabiya abasodo tusodo mundeke obulamu bumpi tubeera ano nga tunyumya katono nnyo nga bagamba Diana akoze ekyatemye lwaki weteekamu Yesu fena tulina okugenda life experience wagikoledde ebirungi bingi nnyo naye nga twongera okusaasira family ya Mr. Parrot era ng'omwami oyo yagalamiziddwa ku bijja by'abajjajjaabe ne twebaza aba federation abayimbi bonna ababaddeyo okusobola okuba nga bakwasaganya okuwerekera muganda waffe Mr. Parrot mu byonna bambi mwebaze President Bobi Wine President wa National Unity Platform yonna gye yabadde yajjukidde nti oyo mukwano sekigula ekyo yajjukidde kuba kati embeera gyali mutasobola kujja muziika mukufa wano video bwavaayo n'abagamba nti ayogerezeganya naye kikole ki kimuyambe ki interview ye wagiraba gye yakola yagambye nedda ssebo si AI yabadde interview yagikola ku Spark ng'atudde mu kamera onkoze bubi nti twabadde tukusuubira okukyalako ku Shane obutala tumuleeta wiiki eno ba wiiki ejja abadde alina okwawa naye nga Prince Liam wamu ne Nave kyabadde mulumbe nkoko bwana aboogera bwe boogera muvayo essaawa zino mulyoke mugire ebigambo byabadde Mr. Parrot abadde muganda wange twagadde ffenna ku nsonga eyo bayinawe yabadde mulumbe mukama wange laba bwatta Mr. Gilbert n'akola anniversary wano ku kantu tukwata amawulire leero pizza de enkya pizza mande kale Ashanava munange ku nsonga eyo yennyini ya Master Parrot tuli bulungi atulaba yali bosi waffe yali ku kamera so ku nsonga ya Mr. Parrot nga tuzzeeyo waliwo omuyimbi oyo mulokole wampostinze nako ezitilameka president sebo tomuyita mu president w'abayimbi wa gospel anti wange president wa gospel artists yerameka si Lanek Lanek yavuddeyo n'ayogera message oliwa kamera oliwa bebe kula oliwa bonna n'abateeka ku ttaka anyway alinga eyazuukusizaako abamu tebazze ku nsonga eyo yennyini papa Message Semakula banange tumwebaze his maturity banange papa Message Semakula yonna gy'oli taata webale kuba na mutima muzadde gwa ggwanga gw'abayimbi banno banange oyo omusajja simanyi yetagana kumuwa bimuli omanyi tulina osiima abantu nga bakyali balamu Diana dani omuntu okumala okufa tumusiime oyo gw'ogambye pulezidenti w'abalokole yavuddeyo n'atuleekaanira bagambye mu kuziika teyabaddeyo naye nga yavuddeyo n'aleekaana ekyokungubaga n'agamba papa n'agamba nti be bamu ku basonze ssente ezaakoze ku lumbe ashatereza abantu be bateeseteese ekintu ekyo kyonna okutuuka ne mu kuziika okitegeera be bakoze engeri gye kigenda okutambula gwaleekaana okozeewo ki gw'oli mu kunenya ssaawa zino tugezeewo onenya omunauganda oba onenya omuyimbi oba onenya misaaki tosobola munenya alina famire ye alina ebizibu bye bane buli omu waali yamanyi kyayitamu Parrot abaddewo ng'abantu bonna bamulaba wande nabagambako nti bannange tukyazeeko ku bayimbi abo abantu batakyafaako be baaleka ensi be yeerabira okitegeera nga lwaki twagala kubazza mu bantu okitegeera bambi kyamukisa mubi Master Parrot n'agenda bw'atyo so okufaako kuliko ebibuuzo bingi ekigambibwa mbu yabadde asala kkubo ekigambibwa mbu yabadde n'omukyala ku booda we bagambira nti we bamutomeredde tewabaddewo mbu kyenawuliddeko mbu wadde ennyumba nti yiino amu ne bagamba nti baba musaddase bingi bigenda kwogerwa nekiri nti yakoze eki yafudde ate bamaze bamuleka awummule emirembe abantu balina ebizibu byabwe ebibawuba bayimbi bangi abalinga Master Parrot abantu bemutafaako buli muntu alina ebizibu bye bannange lwadde kale mufu tebagamba omufu tebamwogerako bubi Master Parrot mwakyogerako wano wande ti omuntu bw'avaako agenda
depression eyo. So Walagigwa abadde akola ki? Gwe yafuula chai mmere mukwano gwe amubudaabuda. Kati omunnayuganda ogenda munenyezaawo oba omuyimbi Dano ogenda munenyezaawa. Nkitegera naye n'ekirala Obote mu mirembe gyedda saaliwo muyinza okunjiregera Obote yagamba Abaganda nti eggudu Muganda is a dead one. Lwaki yakyogere bannange omuntu bw'afa ayagala bamuguliddeko ennungi nga lwafuddawo nti oyinza okukola oyinza obagamba twabeeranga naye nze kambabuulire Diana kambanyumizeeko yalinga mukyala musanyufu naye nga mu wiiki ondabamu ennaku 2 Monday ne Thursday. Kati bannange omuntu bw'awummula mulekerawo otwefuulirako nti mubadde mumanyi nnyo simanzi abadde abeera naye omusajja yadde nakubigere kambabuulire amazima ng'asala kkubo emmotoka yadde yagirese waka ng'asala kkubo alina nnuwa ye kutegeera naye kubo yabadde alagawa yabadde ng'omuntu nedda awansi awo ku masanafu gye yabadde ava waliwo geto ya Buchaman yabadde ava wa Buchaman awo ku geto wansi kati ng'ajja yambuke wanasale alinyire wanene okudda eri ewa wabwe eno gyasula ekiwatule jjukira yadde ku Northern Bypass kuba nalabyeko waliwo n'omwami yabadde like muvuzi wa boda bweba tebategeeraganye bulungi mu ssente namugamba nenze nsobola obbuuka wali n'ensala n'enfuna eri side eriki emmotoka so omwami oyo engeri gyakoze eki gyawummuddemu naye nga saga kwogera bingi ku muntu awummuddemu tumuleke awummule mirembe muyitiridde okwonoona eddembe ly'abafu mubaleke bawummule mirembe temwogera bingi abeeyisizza obubi mu kuziika n'okuba nti mwogera ebitakwatagana mwewe ekitiibwa Ned Kenzo yagende ku kintu kino n'agamba tukula n'avaaliwo President Museveni waliwo n'ekirala kye tetukyerabira Mickey Wine mwalabye ke yakoze Mickey Wine yes Dana fe side ya Fogimanyi tuyinza okuba tuli ba side eno nga ne Prince ali side eno naye muli bayimbi tuli family tuli team life experience okitegeera kino kitugatta waliwo ebitwawula nate kulumbe bannange si kirungi obuuzizza ono omubuusa ebyo ebintu bibaawo n'enkenzo ya bulijjo yambuziza engalo waliwo oba yabuuza ne yabadde wano Kenzo ng'ali wano n'abuuza n'abuuka Kenzo bannange enfalana z'ebyobufuzi lwaki ate muzireta ne Walukaga yayimba akayimba ako bwe tuba mu kufiirwa tube famire buli kimu tugere mu kunyolwa wamu ate ekyo bambi siwagira kubanga however much yamuleeta in the music industry yes mukama alimusa abantu nakuyitako tuyinza obeera wano Liam kumakya n'okeera n'ofuuka tumala banange tabasindika abantu mweyisizza bubi nnyo mu kufiirwa okwo mukyuse empisa era ne Bafana yakozeemu si bulungi Bafana bwe yatuuse bw'ati yabuuzizza ababadde wano yanga mulo nadde eno ku Walukaga nadde eno bw'ati yavudde wali alina gwe yatandikidde n'Abukedi Kenzo ne bambye empaana nedda si nnungi anyway tetugenda kulwayo so nekirala nze kyenjagala okusemera nga tuggalawo emboozi eyo Laneke yetondere agenda kule video yetondere papa Misa Kisemakula oyo musajja tayiswamu ye musajja ashanava njogera wano naawe ne Diana tuli wano twagala kuyita bayimbi abo bonna abanene b'omanyi ani ayinza obbakunga kungo bayita papa kati gwe bovaayo nga Laneke gwe Laneke gwana yamazeeko industry abadde mu industry ali omuyabuukidde bubuukiza etokota abayimbi abalokola abaabo yagwa alina buyimba olumbe luba ne preparation buli omu n'amusuubira abo yabaddeyo ku lumbe ekiro yayinza okuba nfunye kati enkya nga sigenda bufuna anyway tuveeyo yowaye tubadde tukyabuuza Jumba yazenga muyimbi yabadde awo n'omuyimbi waffe ani muyimbi ki omuyimbi waffe alina oluyimba olutraining
niye wayi okimanyi challenge zalina ziri Tanzania na Kenya naye mwana yayimbye challenge ezisinga ziri kulimba genda ozikebere ewaffe tuva luweero ne bakazi bakozi Ate yawagira n'abaami yes David wange webale kuyimba yayimbye yakubya platinum David Silver Asalia mwatandika abaana bayogedde bwe bati ajja kwokya sisobola kwokya Hajati yalamye n'agamba Ajachani Madina yagambye saagala kulaba wadde akakeesi namuzunga nako ku lunaku luno saagala kulaba lukiiko lw'emmanju temuluteesanga mundeke banzike musanja ku kino kyendabye nze ayagala okubaako kyankolera kinkolere nga ndi mulamu nabagamba $3,500,000 bannongose muli awo teri yanyeje oba yalwala mutima boba mutima najja kutukira ku live niyamuyaŋŋamba olube yakulya esimu nagamba nanakulya genda ku live yajati omanyi yajati yazeno obujojo omugala kiki naye ajati yeewummuze bambi omanyi kino ekintu tusiiba tukyogera omuntu abaddeko n'erinnya n'atuuka mu mbeera nga obuzibu tebaagala kukkiriza nti baagwa ajati kkiriza nti tokyaliko ensi yakwerabira nze ngenda koola pasita Jengo kulwenkolagana taatawo omusumba gye yayina ajati Jengo alina ebizibu ebimumala alina naye bakyala baabo abakyala taatawe be yaleka omutikanye bantu buvunanyizibwa oyo mukazi mukulu kitegeera mukazi mukulu naye n'embeera gy'ayitamu mujjukireko dani ojjukirako omukazi onti ani mama Fina amuyambako amma ne bamukolera n'amala n'amuvuma mubijjukiro bamwabyerabira olemboozi tugiveko sigenda muwa amasannyalaze tumuveeko oyo kasita kitegedde ajati Madina olaba oyo bagamba yali talina mpisa wadde ajati Madina bibuuza nga bwe wagobya abasonda keesi boobeerayo olina olunaku kati naawe weekolerere olina olunaku lwo mudaala gw'ennyanya kati tumukolere ki bw'aba yagobya abasonda tujja busondera kubagoba mu muryango wali Madina kyemubuuza yali mu mbeera eyo yekka naffe tubonaabona eriyo n'ababonaabona okusinga abatalina ne basula ali Lubaga mukwano gwa naavu omukulu papa Misaki Semakula yine nayina enamba ene sikyagirina ne bamukibya ali Lubaga naye abayimbi simanyi embeera gyali ate bulungi n'ekirala tetulina ngeri gy'osobola kikola Sekyewayita Makinde wali n'eccupa ya bbiya mu ngalo anywa mande tu mande talidde kati musuubira ki bannange waliwo omuntu wakukyawa obulamu ne bukyuka ekirooto kyabwe naye mu maaso ashanaba mbadde njagala tuleeteko ku muyimbi gw'omanyi kati wesobola okweta ati ajja atulambulireko abayimbi abo ki ekibatuusa omuyimbi watuuka mu mbeera lwaki afuna ekintu ekito kyalinga obulamu kyandibadde ekirungi ne twogerako ne papa Misaki kubanga omutuufu asobola atunnyonnyole mutwagala mu nsonga eyo yokka kubanga papa Misaki tugenda muleeta ye yagendako mu depression ayogerako nabo ate ayina abantu bayambye bangi ng'ate tazze mu kamera mwe bamutamanyi naye mukimanyi nti abayimbi baffe bagenze bati nejja Mikali kyawo waawetedde mbu bamukolera essabo omwana bwe yagambye mubone mubagambye omwana mumukolera essabo buli kimu kijja kola ki kijja kuba kiterera anyway nze nina obusungu olunaku lwaleero mpulira bubi nnyo nnyo nze era saakulaama kati nkyaliwo ntikufa mugera mutya ne muziikula omusajja muziikula mutya omusajja abaana mmwe abataswala mu nsi naye oyo omuvubuka gwe bayitaani swazi yantamye naye baaba ayogera oyo omwana ayogera ayina wana kwogera ekintu ekisinga okuswaza nga Misaki nga papa we yavayo n'agamba abaana bino byange na mukyala wange si byammwe Kafeero kyogera emyaka emabega myaka mingi emabega nnyo n'akuba n'oluyimba saayaki bavayo batwasamire engazi mpa abaana batandike okulwanira ebintu bye bataakolerera yagamba naye teyabeererawo oba kutambulira ku bulamu bwani bwa kitaawe olw'ebintu bya kitaawe naye ne mwagala ebyobugagga ne mutuuka n'okuziikula omusajja gamba ono oyo muvubuka yani Swazi
Swazi ye lwaki tagenda nako vane mukolo manchi omugenzi bamusanzeko obucupa ba Cutex 15 bonna bujjudde omudagala buti ne kujjita ennyini gye bamutita oli nagamba mbu abasezi b'enkokonjeru tebali abalwadde nnyo abakokonjeru bakubiddeko kagambo kanzite nze buli nina ebintu bendaba nenfuna ekyokuyiga kitegeera era kati wenywera ka bbiya kagines abaana kyogamba oli kulya kitaawe oli kulya kitaawe nange sirina bya taata wange byeniko obulamu mbuyiyanga gamba Swazi singa kitaawe si yali kafeero singa teyayimba singa teyali kafeero ng'alina mukulu ate byonna agaana gwe Swazi yonna gy'oli bakubisirikirwa omusajja talabikika nga tominamu mwana n'omwagala oli yali first love w'omuntu alibeera love we ne gy'ali ye mukyala gwe yali awuliriramu emirembe ne bw'olikera ku makya ng'anyirira bulala alabirirwa ayagalwa she's lovable bana abakazi abaddugavu tetumala gakaddi watu ali bulala bisirikirwa okitegeera ne batadde ku mukazi amaanyi oluyo lwe balwanira gwe ng'atuuse enkokonjeru gwe wakafeero gwamu n'amaanyi ne Swazi buli mwaka akola ekivvulu bw'agenda kutereeza nju eri gye baziika mu kafeero agenda kutereeza nju ya kitaawe ekutte mu mbinabina nga bwe yali emyaka 5 nawulirako ye Namasiba bagitunda ati bagitunda nagenda naye twalinayo pati ne babuuza omukazi wali ozaddeyo omwana eyo wadde omwana bwe mba sizadde omanyi enkolagana yange n'oyo gayi okitegeera mala muve ku mukazi ate mukazi watusi yawomerwa kabiya wenywere byawo kafeero yawumula ate tolina musango kale Diana ndi monyema bigwa byokya wano mubeere bulungi mubeere bulungi